Obulumbaganyi bwa bijambiya bwacakanya mu bitundu by'e Masaka omwaka oguwedde nga buno bwafiiramu abantu abawera saako n'abalala okugenda ku bisago eby'amaanyi. Poliisi saako n'ebitongole by'okwerinda ebirala byagomba mu kitundu kino okusobola okufunza abantu abali babuza beeno otulo. Nga Wisa Akabanga yali Ssaabaduumizi wa Poliisi General Kayihura ng'ayita mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe yali akubye ku poliisi e Katwe yategeeza eggwanga ng'abamu ku baali emabega w'ebijambiya bwe baali bakwatiddwa. Mbayise kubagumya nti olutalo lw'okulwanyisa obutemu buno n'obubbi tugenda tuluwangula. Sulaiman Asimu saako ne Juma Mulindwa be bamu ku bavubuka Abaalagibwa bannamawulire era ne bakkiriza nti be baali batugumya abantu b'e Masaka. Nenga yalitwala omukulu waffe waliwo senga waliwo bike n'abalala omulala bamuyita kebe omulala bamuyita bike wali. Mu lukuŋŋaana luno baategeeza nga baali bakolera mu bibinja nga buli muntu baali bamutiira emitwalo 2 nga gye wakomanga okutta abantu abangi ze ssente ze wafunanga. Sine yakoze ki babangamba tugenda kuwa makagambira twatuuke nga tukwasa amajambiya buli muntu twali twali Kyokka olwali abavubuka bano bavuddeyo ne bitema engalike ne bategeeza nga bino byonna ebyali ebipange era nga bo tebabanko babijambiya. Gamba ffe basala kutukozesa nga kyenga kiringa bupiira komala kukozesa n'osuula awo bateeka mu bintu byabwe bateeka mu mpalana nti bike tumulumirize gwe tutalabangako e Masaka gwe bagamba nsigenangako Masaka. Poliisi yatusuubiza ssente ffe yatukwata nemala tukwata netusuubiza otuwa ku kasente twogere bye twogera ne tumala obyogera netusuubiza ku kasente ne kasente kuva olwo tukalabangako akasente. Bano bagamba nti waliwo abayambi ba General Kayihura aba baatuukirira bakkirize era buli omu ne bamusuubiza obukadde 25 saako neko ku 10. Nsuubiza buli omu muntu muwayo emitwalo miliyoni 25 naye kuva olwo sirabanga kwota sente na lwago na lwatandika nikyabanja sinange ze bansuubiza ate ne bannange abamu be bankwata nabo bazemu ne babakwata bali luzira kati ssaawa zino. Kwede ffe twakola omulimu gwabwe gwe baayagala ogwokugamba nti tuli batemu ne tubagamba nti tuli batemu batukozesa ensobi mugambe bike yatuteekamu ssente tugamba bike yatuteekamu kisente tugenda okulaba tayimu eyo bagenda tulaga bike omusajja batulaga tumulabanga nako naye nga tugamba tumukole ki tumulumirize. Ekyatwalamu amaanyi mukulu IGP mwenyini aba yeegaana yaliko ssente yazigabirawa e Katwe laptop bag tutudde batugamba nti satuvaamu bagenda bawa ssente zammwe tugenda okulaba abantu batanga basigala kulwanira waggulu ku kalina. Bano bagamba nti ebisuubizo bino byafugaganyana. Ne batugamba tuli butabika tuli balalu naye nga temukola omulimu gwe baayagala twali balalu mu ntandikwa twali balamu egwaggwa ne tufuuka kyabalalu. Tutuukiridde poliisi okutangaza ku nsonga eno era bino byonna n'ebisambajja. Abantu bano tetubamanyi tewali ddiiru yonna gye twakoze nabo. Poliisi ng'ekitongole tekola ddiiru ne ba criminals oba n'abamenyi b'amateeka. Twagadde okumanya lwaki abavubuka bano tebagulwangako misango bwebanga ddala bali emabega w'ebijambiya e Masaka. Tetusirinyaako mu kooti yanjoga mulimu gwange gwasooka n'okusibwa sibwangako yasinyako mu kooti era bagamba batwala mu kooti simanyi. Ffe nga poliisi tukola okunoonyereza omuwabi wa gavumenti akola ogugwe gw'okusoma fayiro kooti naye ekola ogugwe. Oyinza okusanga nti wakati awo ba obujulizi tebuweeze bade tebuwera ne bakola ki ne babata. Ivan Chimuli Kigozi, NTV ku ssaawa emu.